Yes, webale gwe nacha twekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Tusiima byonna byokola mwaba commentinga sako n'abalikinga wamu nabo abasubscribing. Byonna gy'osinzidde tukubuuzaako twebaza Mukama olw'obulamu bwatuwa tusobola okubanga tukyasobola okwogeresa kati abaviiriddwako abaabwe tubasaasirako kimugume Mukama yaleeta ate yajjawo ate saako n'abawangudde tubajagulizaako oba abafunyemu ekyo ky'obadde osuubira okufuna tukujagulizaako nti Mukama w'amaanyi. Jjukira nti ku Lubalusewa tuteekebwamu ensimbi abasandise junior school bano nga balina branches 3 bali Matugga Kirwanira Ekawanda Ekirinyabigo saako ne Kawempe. Basomesa abaana abasomesa batendeke batuukirire basobole okubanga bakubangulira omwana mu mbeera yonna. Abalaba tuteekamu ensimbi bano bennyini benyambadde abasibalu properties and construction bano nga bakugu mu kutunda saako n'okusuubula amapoloti oba amataka gendayo basobole okubanga bakuguza ettaka eri mu makubo amatuufu. Bano bennyini abasibalu properties jukira balinako construction kyekitegeeza nti bazimba era osobola okugula poloti ne bakuzimbira ennyumba nga ejja mu nsimbi yo yennyini. Abalaba tuteekamu ensimbi beba Matugga Women Sacco oba Development Sacco bano nga basangibwa Matugga awo batuukirire basobole okubanga bakuterekera ssente zo saako n'okuwola. Gendayo ba directors gye bali mu ezo company zonna bajja kuba bakutuusaako buli kimu kyonna. Olunaku olwaleero omanyi nti December tuba mu bikujjuko ndi ne muganda wange bamuyita Timothy ajja kuba atweyanjulira no ku Lubalusewa TV twongere okumutegeera. Musajja muyimbi, musajja mwogezi wa ku mikolo, musajja emuso omutendeke yasoma njogere kindeke ki ebisigadde ajja kuba bituuli. Sebo tusanyisa okula ku Lubalusewa TV. Nange nsanyisa basanga se. Ng'onyirira. Katonda yabikola. Bangambye oyina show. Ya nina show. Naye kansoke neyanjulira abatulaba. Okay. Njagala okwebaza abali ku Lubalusewa TV. Era mwebale nnyo okubeera nga mutulaba n'okutugoberera ng'omukulu w'abagambi. Erinnya nze Sempijja Timothy. Era ndi muyimbi, ndi mwogezi wa mikolo egy'okwanjula egy'embaga n'emirala egiringa egyo. Nkola emirimu mingi nnyo naye ng'ekisinga obukulu nga w'obadde obannyonnyodde nti tuli mu festival season. Tuli mu biseera bya bikujjuko. Oyogedde ku kya show. Mpulira njiwulira mu bantu ojiwulira mu bantu naye njagalira nawe sebo njikutegeeze mutongole n'abatulaba bagimanye. Nina show ngenda kuza omwezi 18 December. Okay. Ngenda kuza omwezi 18 December. Nze ndi muyimbi wa gospel. Nyimbe ziryowo emyoyo. Mpulira kati ngenda kuza omwezi 18 December. Nakirowoozaako ne ngamba nti neetaaga okuteekateekayo olunaku we naayitira mikwano gyange abatulaba bonna abanjagaliza ebirungi bawulire ku nnyimba z'ennyimba ziwulikika zitya. Sofa olina ennyimba mmeka? Sofa kati nina ennyimba 5. Nina ennyimba 5 naye nga waliwo nezikyali mu studio ezigenda okufuluma obufulumi. Zonna za gospel? Zonna za gospel. Fe ab'ebidandali totufulumirizaayo? Kati mu ab'ebidandali ennaku zino music yakyukamuuko. Tulina gospel gwe tufulumya naye ng'agatta enjuyi zombi. Omusiraamu aluwulira n'awulira ng'omuziki gumuyingidde. Kati nga bw'olaba olwa Bugembe Katonda yabadde mwene enso bwe kityo. Kati kwegamba tufubye okulaba nga tuyimba ennyimba nga zisobola okukukyusa n'olokoka naye ng'ate onyumiddwa ky'oyimba oba kye tuyimba. Timothy, abatulaba baagala okumanya Timothy afuna ddi ekirowoozo ekigamba nti kanyimbe ennyimba za Mukama? Okufuna ekirowoozo ekigamba nti kanyimbe ennyimba za Mukama waliwo omwami bamuyita Musumba Wilson Bugembe. Nayagala Bugembe okuviira ddala nga ndi muto, okuviira ddala primary yange n'esoma secondary nga mayiminga nnyimba ze zino zibibuzaabuza. Ezo zonna tewali luyimba lwa Bugembe lwonna yadde n'olumu lwe simanyi mu mutwe gwange. Kati namwagala nnyo nga bw'okiwulira nentuka ku extent okubeera nga nkola byakola, okubeera nga njagala okufaanana nga ye, okubeera nga nyambala nga ye olw'okwagala kwe nnina gy'ali. Kati ekiseera ne kituuka abanda banga ne bagamba nedda
bobera ngo osobola okumayiminga ennyimba z'oyo omwami kiteza nawe osobola oyimba ezizo era olunaku ne lukeera lumu ne ŋŋamba nedda nsobola nange okubeera nga ntandika ekyange kwe kutandika okuyimba ennyimba ezange naye nga nkijje kwoli ku bugembe kuba musoma Wilson Bugembe buli yafulumyanga oluyimba ndowooza ndi omu ku bantu abasookanga okudownloadinga ennyimba ze abasookanga okumanya oluyimba lwe yafulumiza abasookanga okumanyanga ekivulu kyakitegekeddewa bwekiti ekintu ekifaananako bwekiti kuva mu buto bwo wali mu mulokole kuva mu buto bwange nali mulokole ngenda okutuzaalibwa bwe nti okubeera mu lubuto lwa maama nga ndi mulokole okubeera mu lubuto lwa maama nga ndi mulokole nga taata mulokole maama mulokole kati nze nkulidde mu kyaki nkulidde mu kyaki yesebo kiki kyoyinza okugamba abatulaba eyo kyenyinza okugamba abatulaba ekisookera ddala njagala okusooka okutwala omukisa guno okubeera nga nkozesa omukisa ogumpereddwa okubeera ku TV ennene mu ggwanga wano njagala okutwala omukisa okutegeeza bonna abatulaba nti ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba leero mmeka leero 3 tubula ennaku ntono nyina ku 15 ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba mwenna abatulaba abalungi abali ku Lubalusewa wa TV ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba ntegese konsati yange konsati eno yeesookera ddala luyimba ki oluyimba baluyita abaddewo mu bulamu bwange era lwe luyimba lwe nasookerako okufulumya naye abantu balwagala nnyo nga bw'okiwulira abantu balwagala nnyo nga bw'okiwulira naye nsalawo ne ŋŋamba nedda oluyimba luno kalubeere omuntu omukulu ku konsati yange ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba tugenda kubeera wa tugenda kubeera Matugga ku Solo Winning Church ewa Musumba Joseph Mabanga abantu balagiriye bulungi kati kiri bwe kiti omuntu ava e Kampala bw'oba ova Kampala ogenda kutambula otuuka e Matugga bayitawo mu 12 isaako mu 12 katono waliwo we bayita Kwerojje nga wakatuuka Kwerojje opposite n'Erojje waliwo ekikuba ekyambuka ku Scrap awo we twambukira bw'omala okwambuka oyambukako katono nnyo era akapande ogenda kuba okalaba kaliko Solo Winning and Deliverance omukolo guli ddala mu kyaki omukolo guli mu kyaki naye ekyokubanga guli mu kyaki ffe tetugenda kusosola oba oli mu Isiraamu oba oli mu Katuliki oba oli mu Seventh Day jangu tukuba omuziki gwa Yesu tugenda kutandika ku ssaawa 8 zennyini emyango gigenda kubeera giguddwawo tulina cultural troops ezigenda tusanyusa tulina abayimbi bangi ekiza sigwe kanaabalala bagenda kubeerayo ekintu kinene era abatulaba njagala bategeeza nti ogenda kujja togenda kwebowa tetugenda kusaba tugenda kuba muziki gokka twebaza Mukama okuyita mu mwaka kugamba abo bokka Katonda babeereddewo be baba bajja bwe kiri ate nga ffenna Katonda tubeereddewo kitegeeza Uganda yonna egenda kubeera naffe bwe kiri tewali gwatabeereddewo tugenda kuba mu kwebaza nga twebaza Katonda okuyingira nga kirowoozamu nengamba nti ebintu bino byetaagisamu okutegeka oteekamu kasente byuma olina okuwaayo ku bayimbi abakuyimbiddeko ka transport nengamba abantu bano mikwano gyange kambasebeyo akasente akatono nengamba abantu bano sente zitandikirwako kambasebeyo 5000 okuyingira kakati ate ba VIP abagenda tulanga ababede mutebe buno obo mu maaso ngo mutebe buli covered buliko n'obugoye bebalaba mangu abayimbi basasuleyo omutwalo gumu olufa baata abanene ddala kati ate abanene ddala Katonda bawadde sente ng'Abalusewa TV bwe kiri Abalusewa Katonda bawadde sente bagenda kusasula emitwalo 2 ku mmeeza awo manjagala emmeeza yange awo oba oyagala emmeeza yo era emmeeza yo egenda kubeerako abantu 10 ne lwankubadde nzijja kunyumirwa nesaagala ate kunninnyirira ate toyagala kulinnyirira emmeeza yo egenda kubeerako abantu 10 ogenda sasula emitwalo 2 ku mmeeza kugenda kubeerako ebyokunywa nga byenkutte oba biri ebirala ebyokunywa nga byokutte n'ebirala engeri gye tugenda okubeera mu kyaki tegenda kubeerayo byakunywa biri ebitagaza ebyo ebitagaza oyinza otagala n'ogwira abasumba ebyokunywa tebigenda kubeerayo so njagala kwebaza abantu mwenna osobola okugenda ku YouTube channel yange no subscribinga no likinga
kwegamba no sharing eriko Sempijja Timothy akuliko music wange yenna ne byenkola byonna bambe mu liking mu subscribe version zizitya nungi nnyo bakola batya bakola bulungi ngambo kuganti njagala kukundiza vingirayo table bichi namba kubayita kakati bobo yagala okumanya ebisingawo ekisokera ddala osobola okuba ku 07557 42 15 87 kanziriremu baganda bafa ab'oluzungu 075 ozungu ndo lutegera bulungi katona mfadde omukisa oluzungu lutegeera 0757 oluzungu olumanyi mu namba ne mu bigambo 0757 42 15 87 osobola okuba ku simu eyo nofuna ticket woba oyagala ticket zafuluma dda osobola kugenda ku Easy Media eri Matugga era okuliraanaawo opposite LJ webambukira bennyini ebintu byangu osobola okugenda ku Solo Winning Church wagenda okubeera ekivulu kyennyini tickets weziryawo wennyini osobola okugenda muba mu Kibi General Hardware yasanga tickets weziryawo abo bonna babedde mwebali nga bamaanyi ekintu kinene osobola okugenda mu Bangabi stationaries esanga tickets weziryawo wennyini osobola okugenda ku Church ya All Nations Reformed Church tickets weziryawo wennyini oba osobola okulaba abalubaluseewa TV ne bakutuusaako tickets nina abambuza no Timothy nti Timothy Mufumbo ekibuuzo kinene ekyo omayifa abalokole abakubuuziza baagala kunneetwalira baagala okujja nga bakibaye nti omuyimbi gwe tugenza okulaba bw'aba amaliriza nga tugenda wali kakati ensonga eri bweti basaba ne bannyabo njagala bategeeza nti siri mufumbo siri mufumbo wetaaga kunyeenya siri mufumbo era nkyanoonya batugamba nga nti oluusi bwomba muze mu church osobola okusiimagana ne munno nobanga musobola okuvaawo abasumba babeera bangi awo basobola okubanguyiza obbagatta buli kimu ate ekinsanyusa mu bulokole nti n'oba okoze okwanjula sente nezikkalubiriza Robert muganda wange ayina munne ate naye bamusondera busondezi miliyoni zaabwe 3 ne bakola okwanjula era kwaggadda kakati kiriwo ekiti abatulaba abalungi ekisinga okubeera ekikulu gwe kwe kusooka okunoonya omuntu gw'olaba gw'owuliriramu emirembe ate n'osaba Katonda mu kyaki mwali anti kati asobola okubeeramu naye sooka osabe Katonda akulage omutuufu yadde nga waali mu kyaki Katonda amukulage nti ddala y'oyo ate bw'omala omugamba naye addeyo asabe abuuze Katonda Timothy angambye nti yenze naye yenze lindako Katonda mwogera ne Katonda kati kiriwo kiti bw'omala okulokoka wakati wo ne Katonda wabaawo enkolagana ey'amaanyi wabaawo communication mpuliramu Katonda bwenzija ne ngamba ku mwana muwala mu kyaki nze bwemba Katonda ngaye nti yoyo ate n'omwana nawe olina omugamba ddeyo ayogere ne Katonda noba tomugambye bw'aba alimu amagezi nga mukkiriza yalokoka bulungi mulimu abatayera nedda tonzija bigambo Mukama era agenda kugamba bulaza onkwanyo ngambye nti onjagala naye nange kanzireyo mbuuze Katonda oba yeggwe omwami omutuufu Katonda gwe yantegekera ne baŋŋamba birwawo nnyo tebirwawo bw'obanga yeggwe olubirizi olwo lwaddala era olumugamba osobola okutuukayo ng'ate Katonda ye yamugamba naddala lwakuba nti ate bannyinaffe abo bo teboogera ye takukwana kati bw'otuukayo n'omugamba sister Katonda yaŋŋambye yeggwe n'akugamba ekyamazima bulijjo nange nninda oŋŋambe nange Katonda yaolaba okuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri kati nno ate ffero gye tuli eno nga tuvuddeko mu kyaki ate bo batweyimiriza n'akuyimiza nawe mukulu lwaki obufumbo buggwawo mangu kuba kati ffe omala osaba Katonda Katonda n'amukulaga Katonda bw'amala omukulaga naye n'akugamba nti ekituufu olabika yeggwe nange Katonda yakundaze kati ate n'ogenda mu basumba n'ogenda ewa musumbawo ate n'ogenda ewa musumba we kati ate musumba n'amuyita musumba wamala omuyita n'amugamba nti bulaza yaŋŋambe bwati ne bwati naye kituufu n'amugamba musumba kituufu nange Katonda yakinkola ki yakindaga namunoonyeza Katonda n'andaga nti ddala ye mutuufu kati ate awo ne mugenda mu bakadde ne mukyala n'asooka akwanjula ne mu kyaki nti ono baamulabye
process eba mpanvu kati ebintu ebirimu abasumba ne Katonda tebirina ngeri gye bisatulukuka kati nze sinnafuna muntu gwendaga musumba. Okay. Tonnayogera na Katonda. Katonda njogera naye era mugamba nti nnoonya. Naye sinnala. Kambuze mu Katonda timu. Wano woli kati toyine ebbanga lyonna. Kati sirina era siri mufumbo basebo ne banyaba batulaba. Okay. Abantu abaagala okumanya. Abasumba ameka bagenda okubeera ku mukolo ogwo. Abasumba ekyamazima abasumba bangi abagenda okubeera ku mukolo ogwo. Abasumba era njagala kutwala omukisa guno okwebaza abasumba ba division y'Egombe bonna. Abasumba ba division y'Egombe bonna. Mu division y'Egombe muri mu zone y'Essanga, Matuga, Migadde, Kiryagonja, bonna Gombe. Bonna batuuse kuli abasumba sirina kyaki we situuse. Abasumba bonna kati juzo okwose jjo lwennyini. Nabadde n'abasumba be Matuga bonna n'ennyenda bakungana buli Lwakutaano. Bantaddeko emikono ne bansabira ne bagamba mutabani waffe genda ekivulu kiggwe bulungi. Ate abasumba kasita bamala okuteekako emikono kyekiddako. Oba ogenda kufuna kati abatulaba babeera bagenda kujja. Abasumba bantaddeko emikono era njagala kwebaza abasumba bonna abasumba be Matuga nga bakulembeddwa musumba Patrick Kwagala. Bambi mwankoze bulungi nnyo mwantaddeko emikono ne munsabira tebakomye ku ekyo ne baŋŋamba n'ekyenkya lya ne bampa ekyenkya nga kiri heavy. Kati nze okunteekako omukono neetaagisa ki? Owaffe batubuula. Tebababuula. Olina kujja mu kyaki. Bagonda kati bakutaddeko na mukono bakutaddeko emikono. Obungi obugiriko. Ekyantekesezaako emikono nti banjagala nnyo nga mutabani waabwe. Era ne bantekako emikono ne basabira ekivulu kyange. Era ne bagamba n'okugamba ndowooza ekivulu Lugwambaga. Nawuliddeko nti Bugembe mu kivulu mwali. Ya, Bugembe mwali. Era muzeyi wange namusinkana oyo nankakasa nti ajja kubeerawo nangamba nti nina kwongera kumujjukiza. Era si yekka. Yabeera busy. Tulina abayimbi bangi. Musumba TWINA bati. Nayajja eyayimba sabisaanira. Kubira obuyimba oyo. Yakuwa obuyimba bw'omwoyo. Nina Pastor Ambrose Semuyaba mwali. Oyo waali agenda kubeera ng'ajja. Ambrose Semuyaba we Matuga agenda kubeera ng'ajja. Agenda kubeera nga naye ayimba. Tulina abayimbi bangi. Tulina Titus Kuteesa. Yayimba after quarantine ngenda kwevuga. Naye gyali. Oluyita luto. Tutondeetera gundi ono yakakola concert. Ani ne Vixon. Ale Vixon taliyo. Omanya abantu bange njagala mbagamba amazima. Kibi nnyo okugamba abantu nti gundi gyali nga tagenda kujja. Okay, nga tuwumbawumba Timothy. Abantu bakoole obayite obasuubize ekigenda okubeerayo bamanye kiki n'ekirala bagambe nti n'okusaba wadde ogende tugenda kusaba naye gamba nti abasumba bali bajja kusabira abantu abazze muki tebajja kuddayo nga bwe bali. Ekinjogeza ku ekyo nti it's not a conference. Si conference. Si service. Nga sineza bulijjo naye era abantu nja basabira. Nange mwennyini sebo ndi musabe. Era njagala tegeeza abantu abagenda okujja mu concert yange ne woba ogenda kujja ng'oli mulwadde ennyimba zokka ze ngenda okuyimba zigenda kuwonya. Ye kyoyogeddeko ekyo abaliko obulemu gye bali bonna gye bali. Ekyenjawulo abaliko obulemu bayingirira bwereere. Bojja ng'oliko obulemu mu concert yange tetugenda kujjako ssente. Kituufu. Ogenda kuyingirira bwereere. N'ekirala njagala kutegeeza nti mujje mu bungi banange mujje mumpagireko. Abasumba bagenda kubeerawo aba division y'Egombe yonna abasumba ba Akuyita district yonna bagenda kusabira abantu nga concert yewedde. Bonna abasumba bampadde obudde. Abasumba bankubira amasimu bangamba jangu olange ekivulu kyo mu kyaki zaffe kubwereere. Abasumba bampadde platforms. Abasumba bannanze njagala kwebaza mikwano gyange abalanze ku Facebook, abalanze ku YouTube, abalanze ku TikTok, abalanze ku WhatsApp. Banange mwe bali nnyo mu group z'abalokole bonna group ezitali z'abalokole mwe bali nnyo mikwano gyange abasiraamu mikwano gyange ab'Essanga wenzaalibwa. Ozaalibwa Ssanga. Nzaalibwa Ssanga. Mikwano gyange ab'Essanga obutaka tubukumi. Mikwano gyange ab'Essanga banjagadde nnyo. Bambi abantu b'Essanga mwe bali church yange mwe nsabire ya All Nations from the church. Okay, nga tuwumbawumba. Omukolo gutandika ssaawa mmeka? Abayimbi batandika ddi okuyimba? Mufundikira ssaawa mmeka? Kakati ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba tugenda tandika ssaawa 8 gwennyini. Ku ssaawa 8 gwennyini tulina abayimbi bangi nnyo
abamusiba konyeko naye nga bangi nnyo abayimbi ba gospel bonna b'omanyi ne b'otamanyi. Tugatandika sawa 8 tugenda kuyingira tugenda kumala Katonda jana tukomya. Katonda jana tukomya je tugenda okumaliriza. Manya yoresa boyeresa mali muno obudde. Atulainzo ga mukikube translate kiro kyonna. Ebintu bya Katonda bizibu nnyo kyo muyayinza okukaawo. Ate njagala tegeeza abantu abagenda okujja mu kivulu kyange temujjira mu ngate z'obukonda abakyala mujje mu ngato nga za flat kuba ogenda kuba muziki oyinza okujjako anasobola ozinira mu kakondo wa muziki gwa Katonda munene kati iyo muziki gwa Katonda gukutte Uganda yonna. Ekyenjawulo ekiriko ku concert yange ku 15,000 oba omutwalo gumu oba emitwalo 2 z'osasudde ogenda yingira n'ekyokulya tushogereko ekyokulya etooke nga kuliko akamondo ekyo ako kaffe nga abategesi ogenda yingira n'ekyokulya ogenda yingira n'ekyokulya ate nga tekyesitaza oba muyisiraamu oba mulokole. Nsoke nsabe Katonda omulungi ayinza ebintu byonna. Njagala kutwala omukisa guno nga ndi ku TV ennene mu Uganda eya Lubaluseewa TV era nkwebaza olw'omukisa ogumpereddwa okubeera ku TV eno. Njagala kusabira abantu mwenna abagenda okujja mu konsati yange, abantu mwenna abali mu Uganda yonna. Njagala kubasabira abantu mwenna abalwadde abali ku bitanda emulago mwenna mbasabira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda abawonye. Njagala kusabira abalina ebizibu ebyenjawulo, abantu abaavu Katonda bawe ku ssente, abagala okuzimba muzimbeeko mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Leka nga mujja mu konsati yange mutambule bulungi mutuuke bulungi muve mu konsati yange buli muntu nga musanyufu mu linnya lya Yesu. Era Katonda wange omulungi nteeka buli muwagizi wange yenna yagala Sempijja Timothy mu mikono gyo. Leka abantu bonna abanjagala, abantu abanagenda ku Facebook, abanagenda ku YouTube okulaba byenkola basubscribing music wange bonna bawo omukisa, bonna bateekeko favor mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amina. Ekirala bwe tuba tusaba ebiseera ebisinga tuyire tugamba Bushankara baba banga siwulidde buti kati ekyo olwo lulimi lulala naye omwoyo abeera akuseko lulimi si lwa bulijjo. Ezo baziyita nnimi. Tosoka kumala kukuta okuzoogera tosoka kumala kunya soda ono nga gwonywa okutandika okwogera ennimi. Era bw'osanga omuntu ng'agegenya abatayogera bituufu olulimi olwo nze abeera alwogera nze nina odduulira nze mba ndumanyi nze kane Katonda wange nkutegedde. Kati ekirala wali wano tosobola kumanya byenjogera naye nga ate oluusi oba osindika na faya ate mba bwesindika kati bosi nga tufundikira oluyimba lwogenda okulonkinga tonnaluyimbiramu batulabe lutambula lutya? Oluyimba lwengenda okuyimba lwogenda okulonkinga baluyita abaddewo lugamba nabadde wakane endowooza ku bulungi bwa Mukama ono omusajja bannanga abaddewo ku lwaffe abaddewo ku lwange omusajja asaanira ekitiibwa. Abali abaavu kati balina ssente, abali abagumba wenyogerera babuusabuusa baana, abo be baloga obutasoma basoma dda. Abaddewo ku lwange abaddewo ku lwaffe omusajja abaddewo ku lwange nga 18 bannange mwenna mujje mumpagire wali kusolo winingi okuyingira 15,000 VIP omutwalo gumu emeza ya mitwalo 2 mujje tukikube temugira mu nkondo mugire mu ngato. Naye nga kyekyo njagala kwebaza Lubaluseewa TV mwenna bambi Lubaluseewa TV tubeebaza era be bamu ku bantu abataddemu akasente mu concert eno. Tutaddemu sente kasente bafubi bataddemu sente bafubi okulaba nga concert eno ebeera y'amaanyi. Njagala kwebaza aba Easy Media nabo bambi babadde basaale nnyo mu concert eno okubeera nga egenda mu maaso. Njagala kwebaza abangabi stationaries bataddemu sente. Njagala kwebaza aba Timophone Service Center Sanga bataddemu sente. Njagala kwebaza ne chachi yange mwensabira yennyini ya All Nations Reformed Church Sanga bambi bambereddewo nga mutabani waabwe. Kyezo osabira eri ne bakuwadde wano. Nsabira Sanga ne concert egenda kubeera Matugga olw'okuba nti tubadde twetaaga ekifo ekigazi. Njagala kwebaza muzeeyi wange ate nga ye musumba wange sobola kuva wano nga simwebaziza mbamulyaza amaanyi. Musumba wange musumba kiva munda John Professor
Dr. Muzeyi wange seba alidde ebitabo agayiza empapula. Muzeyi njagala kwebaza olw'okuzaala omwana omugezi ate n'ategeera Katonda. Ssebo muzeyi saakusala ndowooza kati olaba gyendaga. Musumba njagala kwebaza Musumba Kiva Munajoni Mukama akuweere ddala omukisa kubeera nga naawe ssebo otaddemu amaanyi nga taata wange okubeera nga ebintu byange abantu bazadde abaana banywa biragalalagala naye gwe oli ku mwoyo biragalalagala naye nze nasalawo ne ngamba kampeereze Katonda mpese bazadde bange ekitiibwa ne Katonda wange ekitiibwa kyemanyina obalya kubeera era muzeeyi njagala kutegeeza nga mmaliriza nti sigenda kuswaza era njagala obeerewo olabe abantu bwe mbakuba omuziki ate muzeeyi ekivulu ekiggwera bwekiti bepa muzeeyi ogenda kwambala makanzu. Amina. Mwebalemu bena badde batugoberera tubadde ne Timothy ate nga ayinayo lonchi ye egenda kubeera ali ku Solowini sibe kiri egenda kubeera ku Solowini okuyingira zijja kuba 15 tujja tumuwagire abayinamu akasente Katonda abakoledde ebintu bingi osobola okugula tebo ya mitwalo 2 enamba y'essimu agikuwadde jangu bambi omuwagire omwana asobole n'okuba abavubuka bangi bali eyo bakutta amakuba amakyamu ne Timothy yasalawo okuweereza Mukama Katonda so osobola okujja n'omuwagira naye Katonda nawe n'omujjukirirawo tuyina abantu ebintu bingi Katonda byatukoledde naye nga tulina woyiza mwebaliza Katonda tumwebaza nakuwaayo bajja twebaze Katonda covid twamuyitamu yenna Ebola ffe tatulumyeko abantu baafa kituufu okitegeera naye nga temwerabira nti otuteekebwamu ensimbi abasanise Julia School aba Matuga Women Circle Development saako n'aba Sebaru Properties bye bye.